Nga tugenzeeko Kyotera Festival nga bwegenda okubatenga etambula. Kyotera Festival yasookera ddala mugijjukira omwaka oguwedde, enteekateeka zaali masavu meereere era n'omulundi guno enteekateeka zigenda kubaawo ku lunaku olw'omukaaga. Bannaffe aba Ryan Events bakirimu n'omukulu gwe bayita Ssendagira okuvaako e Kyotera, era omulundi guno ekyenjawulo kye baleese babaleetedde ennyonyi. Abantu b'e Kyotera n'ebitundu ebirinaanyeewo ekivvulu ky'abaana enzaalo y'Ekyotera, era enteekateeka eno enteekateeka zonna zaawedde. Nana Events yekutte ku kya sound ne Ryan Events be bagenda okubaate nga be batudde mu kya sound. Ennyonyi okugirinnya gumu kitundu n'esatu z'oyingirira z'olinnyira ennyonyi bwe kigenda okubeera. Njogeddeko n'omukulu Ssendagira wanaatubuulira nti enteekateeka zonna ziwedde. Agamba nti omulundi guno kigenda kubeera bwe kiti. Sooka owulire. Abayimbi tulina abaana beeka bayitirivu, tulina abaana beeka abayimbi abava mu disitulikiti y'Ekyotera ne Rakai, abayimbi 46 okukwogatta abayimbi abagenda okuva e Kampala omulinga Samisa Kisemakula, omuli Spice Diana, omuli Cindy Baby, omuli Winnie Nwagi, omuli Fiki Famaika, omuli Asani Nduga, kwogatta comedian obayita Mariaki. Package yaffe bweti y'abayimbi eyo bweyimiridde. Kale kati awo ekigenda okubeera omukulu Ssendagira ng'atunnyonnyola. Amanya gange yenze Ssendagira Robert promoter nga ndi wamu ne Ryan Events. Tuddamu okubategeeza nti beffe abatesitese oba abategese Kyotera and Rakai Festival ensisinkano y'abaana beeka egenda okubeerawo ennaku z'omwezi zino nga 12 omwezi guno ogw'omusanvu 2025, ekitegeeza nti ku lw'omukaaga luno olw'eno wiiki. Enteekateeka yaffe abanike eyimiridde bweti. Tulinamu ebikonde, tulinamu ebigo, tulinamu empaka z'okulya, tulinamu emipiira, tulinayo n'omupiira gwaffe ogw'abatamiivu, tulinayo n'omupiira wakati w'abagizi ba Man U n'Arsenal. So tulinamu ebisanyusa bingi. Kale embeera bwegenda okutambula ku festival, atubulidde ku nsonga z'ennyonyi zigenda kuba zitya? Awo ng'ovudde ku ekyo muganda wange tulinamu ennyonyi. Ennyonyi eyo yegenda okuba nga bw'olaba saakasi egenda kukola mukola ya saakasi. Ennyonyi abantu togenda kuddamu kusasula. Olusasula ssente zino ezingira ku mulyango, oba osasudde mu kitundu, oba osasudde 3. Tetulina ttabu yonna, buli agenda okuyingira ennyonyi egenda muvugira bwereere. Teriyo ssente nti ate emitwalo 5, nti ate emitwalo 10, nti ate kakadde kakutula mu nnyonyi. Nedda. Ebyo byonna ennyonyi ku ssente ezogenda okuyingirako zogenda n'okuliggirako ennyonyi. Tubako olaba Kyotera ne Rakai n'abawuliza ssente nayo yonna mu Uganda yonna, ng'oli Masaka, oli Ludda, oli Komansimbi, janguko olabe kibayise Kyotera and Rakai Festival. Kale ategeezezza nti omulundi oguwedde baasuubiza okuyambako eddwaliro ly'omu Kamwanyi era enteekateeka agamba zagenda bukwakku. Abaali mu festival eyasooka bakirabako babalagako ko bwe tufaanana bwe tuba tutegese. Tetulimba bayimbi. Festival yasooka tweya mu kuyamba ku ddwaliro lyeka eryali ery'omu Kamwanyi. Ekyo twakikolako bulungi era twakituukiriza. Kasowulira Ryan Events nga yetegese nga waliwo mu ne Ssendagira Ekyotera ate awo awo kiba kikambwe. So tukola abawuliriza leedi eno gyetuuka gyekoma Uganda yonna tijangu olabe ekivvulu oba jangu olabe festival Kyotera esoose okubeeramu ennyonyi ng'abantu ate bagirinnyira bwereere. Bwetyo bwe tugenda okubeera emyango tugenda giggulawo essaawa 12 ez'okumakya, ennyonyi egenda kutuuka essaawa 4 ez'okumakya. Tusibe nayo bwevuga abantu abayimbi essaawa 10 wasumula bayimba. Kiri kigenda kuba tekirabibwangako, kasookedde Katonda atonda eggwanga lya Uganda. Kale ye mukulu Ssendagira bw'ategeeza ku nteekateeka y'Ekyotera Festival nga bwegenda okutambula. Kati obanga oli muyimbi oba tewali ku posta naye ng'oli muyimbi, kwata bukwasi budde ogende, kubanga buli mwana yenna alina okuba ate ng'ayimba agattiddwako n'abayimbi bonna abanene abagenda okuba ate nga bakikuba. Ryan Events ne bagenda okuba ate nga bakikwasa.